Basabone banyabo n'abantu ba Katonda twongera okubakubiriza nti mu Uganda abamu ku bantu ab'ensonga Gina Hair Store esangibwa Bulenga ekyamazima wiigi ze bakola zezino ze baleeta zezino tebakoma kuzireeta buleesi wabula n'okubeererawo omugole okulaba ng'ekintu kimutuukako bulungi kati nno mmwe basire queen eno yammwe ekyamazima ekituufu musobola okubeera nga basire queen ng'eno gye muteekako ng'ennungi bakadde baffe abakuze mu myaka byonna mubiraba weebiri ebyammwe abawala abato n'abagenda mu mpaka z'obwannalulungi Gina Hair Store Beauty Clinic bebokka abalina enviiri ez'omulembe wiigi ennungi wiigi entuufu wiigi ezituukanye mwebale nnyo mwebalire ddala mutusanga e Bulenga mu make-up balungi ate customer care eri marvelous boogera bulungi bakkanya bulungi n'ebintu babirina bulungi Mukama Katonda abatukuumire tubalabye amanyi ogawulira manyi mangi kakise ekitaddakisi okutambula kwaffe tusisikanye omukyala akyasinze okubeera ne wiigi ennungi ez'omulembe era ezikola mu mikolo okwanjula n'embaga n'ejjubiri nyaba osanyusa okulaba kale ssebo nange nsanyusa okusanga erinnya amanya Regina Kibalama ssebo Regina osangibwa ludda wa ne bizinesi yaffe eno nze CEO Gina Hair Store and Beauty Clinic tusangibwa Bulenga Prime Shopping Mall kati musangibwa Bulenga yesekola biki tutunda wigs z'abagole tulina wigs ez'abagole tukola ku bagole abagole tetubakolako nviiri zokka tubakolako ne make-up netubasitayiringa bulungi omugole n'avaayo ng'alabise bulungi yesebo kati lwaki wasalawo gwe obeere mu wiigi zokka nasalawo okubeera mu wigs zokka kubanga kati wigs gwe mulembe si kyangu kusanga abagole 10 ku bagole 10 b'osanga abagole 9 baba bakozesezza wigs ate n'ekirala nazuula ebintu ebirungi gye biva neŋŋamba kambireetereko ne ku bannayuganda yesebo nsaba kubuuza kyanjawulo ki kyoyinza otegeeza abatulaba n'abatuwuliriza enjawulo ki eri wakati wa wiigi n'enviiri z'omuntu njawulo ki eri waawo wiigi omuntu bw'ajambala ajjayo beauty enviiri zosobola okubeera nazo naye nga tetusobola zisitayiringa bw'oba mugole nga tetusobola zikola ne zijjayo ekyo naye wiigi ejjayo beauty wiigi esobola okufuluma ng'erimu amayengo gaayo ng'abagole abaagala amayengo wiigi esobola okufuluma nga tusobola ogi-ayaninga nebeera ng'erabikira ddala bulungi wiigi ekola omugole omulungi kati watandika ddi okukola ku bagole tumaze emyaka 3 yesebo okusomoozebwa kikosanze okusomoozebwa kwe tusanze nti abantu abasinga wiigi bagenda bazitegeera butegeezi balina ekyo nti wiigi w'ogiteekako eba ejjaggwa efe wigs ezaffe engeri gye ziri nti ziri original bwe tugiteeka ku mutwe gw'omuntu ne bwe tuba tetuginstallinze nga twambaza nnyamba ze tesobola kugwa so abantu balina eyo fiya nti wiigi egwa naye wigs zaffe abatulaba eyo bingi bye bamanyi naye okusitowalinga kyeki installing the wig oba okuinstallinga kwe kuginyweza ku mutwe nga tukozesa ggamu waayo waliwo abo abalina fiya nti ejjaggwa tuginstallinga nga tukozesa ggamu waayo nga tesobola kugwa kati wiigi zino nga wenziraba olw'okuba teziri nakyo si za butonde omuntu wanjamba temuyisa bubi wigs nnungi ziri original era bagikolera ddala ng'eringa nviiri za muntu abagole abasinga ajja n'asasulako ekitundu wiigi z'abagole ziba za bbeeyi ajja n'asasulako ekitundu kati mu kumalayo balance wiigi aba tayagala gikuddiza kuba aba anyumye nnyo ng'awulira afunye enviiri z'ayagala naye ate mu kumala
yawo balansi paamu obudde abasinga olw'okuba oba omaze omukolako n'ayagala osigale ng'obanja era ffe kati ewaffe okukolako osooka kusasula wiigi yonna n'okimalayo. Gyempise ne gyentambulidde bakilayanti abasinga balina endowooza ku mutwe nti wiigi zino bazikola mu bintu ebikyamu. Abamu bagamba bazikola mu bisolo, abo bagamba bazikola mu mirambo, bo buli muntu ayogera kyayogera. Wiigi zino amazima amatuufu bazikola mu ki? Wiigi zino bazikola, sijja kugamba nti no bazikola mu kino oba mu kino, naye nga ekyo kye tusuubira nti no kye bazikolamu ekitukyayisa ekintu ekyo ate si kyekituufu. Kitegeeza singa omuntu ajja mu kampuni mu mbeera efaanana bweti afuna ekintu ekituufu ate nga kirungi ate nga kyesigika. Bubaka ki bw'osobola okuwa abantu abagenda okukola emikolo nga tannaba kukola mukolo naye ng'ayagala akozesa wiigi, bubaka ki bw'omuwa? Obubaka bwempa abagole mwenna abandaba, omukolo gwe guba gutuuse. Funa abantu abeesigika ku mutwe gwo kubanga omutwe gwe gujjayo omugole anyuma waggulu wano wansi ne wagoberera. So funa wiigi yo jangu ku kina ya stowa osasulako mpolampola, oyinza okuba ng'eza wamu tozirina, tujja kukkiriza okusasulako empola omukolo gwe gutuukira nga wiigi ogimazeeyo. Kampuni yo esomesa esobola osomesa abaana okukola ebintu bino oba okoma kusuubula na kutunda abaana abaagala okubiyiga okubitegeera omukisa weeguli? Ogyeko wiigi olina kyakyokola? Ogyeko wiigi abaana be tulina tubawa buwi mirimu, tufuna abaana abasomye ebintu bino ababikuguseemu era ku gina eya stowa tukozesa bakugu okubeera nga bakola ebintu bya installation, okukola ku bagole. Ate wigs zaffe tetukola ku bagole bokka, tulina wigs ez'abagole, tulina wigs eza office, tulina wigs ez'abasire queen ng'eyo envi gy'olaba, tulina wigs ez'abakadde, tulina wigs bonna twala tugende. Naye nga bwe tuli mu mikolo expo olwaleero tukulembeza nnyo wigs z'abagole kubanga tuzirina ate n'abagole tubakolako. Ekirala kye tukola tukola makeup. Omugole bwe tumufuna afuluma nga omutwe ne face afaananira ddala nga mugole. Ndi musajja mulungamya wa mikolo naddala egy'okwanjula n'embaga. Bingi byentu neetegereza ku makeup. Kiva ku ki abagole ne bakola makeup n'akulukuta? Kino kiddiramu ddala lumu. Kiva ku ki abagole ne bakolako makeup n'akwata akatambaala eno wansi wano n'avaawo wano wabeeranga wa bbulu wano wabeeranga wa bbulaaka kiki? Kati abagole okubakola makeup n'akulukuta sometimes baba bagenze mu bantu ng'ekintu kye bakola banoonya bunoonya ssente. Ffe ekintu kye tukola tukyagala. Makeup waffe kati omugole kaŋŋamba ayambala gawuni ya white, ne bw'akwata ku makeup n'akwata ku gawuni makeup tasobola kugirako, kitegeeza nti tukozesa products eziri original. Then kati oyo omugole ateeka wano akatambala ne wano kala n'evaawo, baba bamukozeseza makeup atali wa kala ye. Makeup waffe ne wooteekawo akatambaala kala ye ekola ki? Esigalawo, kitegeeza tukutuuzaako makeup atambula ne kala yo. Kitegeeza nti tuli bakugu mu ekyo kye tukola, ye tukikola nga tukyagala kuba ffe tetukola kuvaawo leero, tukola kusigalawo enkya n'enkya n'enkya n'enkya, tobula tukola ekintu ekirungi. Kati kino kyenkubuuza kiri tegereko, otandikira mu bbeeyi ki? Kati oba nkugambe ntya abantu bonna nga tubakolako. Kitegeeza omuntu wanjira omukwata, omuntu wanjira abantu bonna tubakolako era tobeereyo n'ogamba nti ku gina ya stowa sijja kusobola. Ogambye esangibwawo? Kusangibwa Bulenga Prime Shopping Mall opposite National Water Offices. Eyo mall ennene eriko Post Bank wetusangibwa. Kale mu budde obusembyeyo nsaba okowoole baklayanti baffe, okwebaza baklayanti baffe abatubeereddewo ate n'okwongera obbalagirira
kampuni weeri. Neyanza nnyo mwami Kaddu. Bakasitoma baffe abalungi mwenna abatuwagidde ebbanga lyonna Gina Hair Store and Beauty Clinic, tubeebaza okutubeezaawo n'okutuzzaamu amaanyi ku bintu bye tukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagole mwenna abategeka emikolo, kwanjula, mbaga, Gina Hair Store and Beauty Clinic kyekifo ekituufu. Ekyamazima olunaku olwo oluyina lumu togenda kuluddamu. Funa abantu abatuufu, weewala okwejjusa. Funa abantu abagenda okukukolako ebintu byonna nga babiyina, oleme kufuna wanviiri ku mujja eno ate wa make-up omujja eno, naye ffe otufuna ate yonna yonna omugole waffe mwami Kaddu tumutambulirako okuva wonna weeba mbaga okuva ku church paka ku reception ng'osiibula abagenyi bo tubaawo okulaba omugenyi waffe nti kuba emikolo gibaamu ebintu bingi, omuntu ayinza n'okujjanga kuwahaga kumba akugyako kakowekoowe. So tubeerawo okumonitalinga omugole waffe paka ku ssaawa ekola ki esembayo. Ekyamazima twesigika mu bintu ebbanga lyomaze ng'okola ku bintu bino. Okola ku bantu naddala kale ng'okola ku bagole ab'okwanjula oba ab'embaga. Wali osanzeko okusoomoozebwako abantu abo abalina omutima ogutali mutuufu? Mwebali. Naye nga wali okozeko ku mukolo ng'oyo omutima agulina? Nakolako omugole mwami Kaddu. Omugole mukwano gwe gwe yali ayita metroni we nabba wiigi. Ne tunoonya wiigi nga wiigi tetugiraba, twagitwala styling kubanga mu kyalo tewali masannyalaze. Twagitwalira mu boxing and styling. Metroni we n'agibuza ne tunoonya wiigi twagisanga nga eri mu mmotoka ye. Naye ng'abadde agisomosa. Kati ekyo ki kye mwakolawo? So amagezi ge tuwa abagole nti mu biseera by'emikolo teweesiga bantu bonna. Omuntu oba omumanyi kuno kungulu nti mwami Kaddu mumanyi kuno kungulu naye tomanyi kiri munda kyakwagaliza. Naye ffe ekirungi kyaffe w'oba otufunye ng'era otwesize, ekyamazima tukubeerako n'okusinga metroni. Tukubeerako bulungi ne wabeerawo ka depression konna tukukakkanya kubanga abagole tulabye bangi depression si yebeesoose era tumanye engeri y'okukwata depression n'ebeera ng'ekkakkana. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege, tugenda kusigala nga tutambula naawe nga tutambulira wamu. Basebo ne bannyabo bonna abatulaba eyo, ono ye mutuufu yekka gwe tutambula naye mu mikolo gyaffe gyonna we mugiraba kubanga ateekeddwa ate ebintu abitegeera. Katonda akutukomere. Tweyanziza nnyo mwami Kaddu, tweyanzeege.